bapadde mwaka gumu okubeera omulamu nja kukola damage osoboka okweno Tole tujja kufa kuba twafa dda twazukira buzuukizi twafa ddala kuba tukyatambula tumanyi obuzibu bwaffe si bw'abantu bawololo ba Museveni bwaye kennyini era nze nakibagamba njagala kiddamu bagamba wano ekyaddondo east sempepo bali luddawa bwe muli Karunga muwada Tomu Muwonge namwe abakulembeze bannanga bali wano mwena abantu b'ekyaddondo gye muli eyo badde njagala kumekinga sure nti byenjogero biwulya sempepo njagala mugende mugamba abantu b'ekyaddondo nti nga bwe twala ejjinja Dr. Besigye n'akyogerako yali talimbye kiriva wano ekyaddondo ekigenda okutwala Bosco era njagala n'okukozesa omukisa guno okubabuuliramu abali ekyaddondo wano nti mundabako nga omubaka wamwe wa paalamenti omulundi ogusembayo Kyaddondo yazaala abaana bangi nnyo Kyaddondo akuzizza abantu bangi nnyo abawala n'abalenzi abeesobola mubamanyi ze ngenda ku mission ya kujjayo omusajja oyo mu ntebe egyo gwakannemyamu tuliziganyiza Museveni bwe yali ayagala okukola kyeyita okununula eggwanga yakikola mu ngeri ya butuju nga tabusi bantu ng'alugenda mu nsiko sina nsiko gye ngenda kugendamu ngenda kibabulya nga mwenna bannamawulire mutunulidde bevaano ngenda wali emagere tuli mu kaweefube wakujjako Museveni ate tugenda kikola I want to say this in English. We are on a mission to outsit the dictator called Yoweri Museveni. Although this regime is killing our people, although it is trying to do everything possible to suffocate our voices, I want to guarantee you that we are going to outsit Museveni using any constitutional means necessary. Yagala kigende ku likodi kakiri gye muli oba munona leero ne munzita oba mujingirawo kya accidenti oba mumpa butwa oba mukole byonna bye mukola nga mumanyi nga nammwe bwe musibula ze namala dde okulama otegede so temulowooza nti mulina gwe mugenda okutiisatiisa bannange twandyogedde bingi nnyo mukujjukira Yasini Kawuma baana bange taata wammwe bamutaagezako okutaasa nze era okumala emyaka gyonna gye naabala ku nsi nja kuba nina ebbanja eri kitammwe kyanaku nnyo nti n'okola nze sikyakola emirimu bagingobako ejjange gye nasomerera gye neetandikirawo naye njagala mmanye nti kitammwe yali muzira nze nga nze saali bubeezi boosi we wabula twali ba mukwano ngira n'ogenda okukolera bannapesi campaign owaawo gwali mulimu gwali buvunaanyizibwa naye nga tukikola ng'abanyumirwa njagala obbasuubiza nti lazima lugenda kukya lumu obwenkanya bubeerewo olw'okufa kwa kitammwe oba nze wendi oba siriiwo eri bakyala ba Yasini ne famire mulaba abantu abatufuga bwe bakola Museveni ye muntu saagala kukozesa kigambo kya ghetto naye Museveni bwe twatadde mu mbeera tasobola n'okutta omwanawo ate n'ojja n'ofukamira akuyamba engeri gy'omuziika mwana mbeera mulaba ku TV mwana
kuba bwe batyo bwe batunafuya ne basobola okunafuya emibiri gyaffe temubakkirizanga kunafuya myoyo gyammwe temukikkirizanga ebyo bimulaba jasi byambalo bisobola okutuuka omuntu yenna temukkirizanga okubatiisatiisa temukkirizanga ate temwerabiranga mukitegedde njagala mwena kibabeere ku mitima bamanye nti basobola tumalawo kubanga bakikola ogezaako tutiisatiisa ogezaako tunafuya ze baba byenjogera bibabuusa nnyo kanange baali baagala era bakyayagala okunzijawo naye nga bwe mbadde mbagamba okumala ebbanga lyonna njagala tuve wano nga buli omu afuuse Yasiini Kawuma njagala tuve wano nga buli omu afuuse Kyagulanyi buli omu kyetusobola okukola tetusobola okukola tetukkiriza temukkirizanga n'okufa okubatiisatiisa kamalize nga mu example emu okusuubula abaddugavu bafuula basireevu tebatandikira wano Africa batandikira India ne basuubula abayindi naye abo abayindi muyinza obutakkaanya namwe nabo mu bintu bingi naye mukkanye nabo okukubeera nelo baagaana okubeera basireevu ne bagamba oba mututya buli gwe muwambye mujja mutta mumalewo naye tetugenda kubeera sireevu kuba ekyo kikolimo tetugenda kiteeka ku baana baffe n'abazzukulu ekyokubeera basireevu twakkiriza bukkiriza kuba twali twagala okubeerawo mbukusigala nga tuli balamu mu bulamu obutalina mugaso ne batufuula basireevu okumala emyaka 14 lunaku lwaleero okuva nga 26 January omwaka gwa 86 Museveni ne banne we baatuwambira tubadde basireevu okumala kati kigenda kwera emyaka 34 njagala buli omu akole n'omwoyo gwe endagaano nti guno gwe mulundi ogusembyeyo okubeera basireevu tetugenda kubeera basireevu eno nsi yaffe eno ensi yaffe ate ffenna tulina obuvunaanyizibwa n'omugabo kyenkanyi nyina endagamuntu emu ne Museveni alina endagamuntu ki ye bw'aba yeeyita musajja ateekewo akalulu nkidamu bw'aba yeeyita musajja ateekewo akalulu nga kamazima na bwenkanya lwaki bwe nkusomoza lwaki bwe nkubakanya lwaki bwe nkuchalenjinga oyagala kunkuba kunzita musajja gw'omukulu lwaki bwe nkozesa enkola yange tali yakutta abantu nga gwe bwakola ng'oli ku myaka gyange n'ennyimba buyimbi lwaki sho zange oziggalawo musajja gw'omukulu lwaki okikola jajjange Yozefu Walakira eyabeeranga ebubuule yafanga ali mubayekera ba Museveni nga balwanirira kitange JW Center bamusalirako n'ogw'okufa kubanga yali muyekera wa Museveni lwaki musajja gw'olowooza oli wa kitalo nnyo kakati fe bwe batta Archbishop Janani Luumo mu 7 gavumenti ya Amini n'omwogezi wa poliisi babaye ne bagamba yafudde accident era tewali munnayuganda yali asobola kwasamya kamwa n'ayogera amazima ge yali amanyi embeera yemu yeriwo kati naye Amini yamala kugwa ne balyoka bajjayo amazima kati fenna tukimanyi tijjana n'omu batamuta nze sigenda kulinda Museveni kuva ku bukulembeze okumulangira nti emmundu ze bansibako mu Arua baali balimba sigenda kulinda kugwa kwe okugamba abantu nti ebibuuzo bingi ebiri mu oyo wolokoso wa poliisi gwaleeta sijja kulinda kugwa kwa Museveni mugamba tinalinda banamaaso gange 2 tezinawera wiiki 2 nga batta Yasiini nga batta Akimu Sekama ne bannaffe bangi bebagenda maaso n'okutta so njagala mumanye bannange nti ffe tetukyabatya ekyo mukimanye njogedde bingi nnyo ate nga mazima nandiyogedde bisinga bino kyokka nkulumye buntu mulamu
era newenjogeredde bino nga bingi ebindi ku mwoyo naye ujja kuba olunaku lumu kati nga tugenda maaso basebe ne bannyabo tetugenda kaaba bukaabi tetugenda kwogera bwogezi ku bizibu bye tuyitamu ebyo byenjogeddeko bye bitono ku mmwe bye muyitamu nze nno kale mubeera mumbugiriza nga munneetoolodde ne mugenda nga mumpagira ne muntuuse ewange nga ndiseeku naye abaana baboda babaddeyo ne nga waba natuuka bataata era oba oliawo nga bagambye omwana wa boda yabadde ayambadde enkofiira ya people power bazze emmotoka ya polisi ne mutomera nga kigenderedde ono babadde mwebale kubeerawo bannange nje mweba hiro abatuufu kuba mubonabona nga tewali abalaba mukola ekituufu nga tewali abalaba ate abo betuyita aba hero. Heroes are those that do the right thing even when nobody is watching. Mwebale nnyo mwebalire ddala eri baganda baffe mwenna abali mutulaba ku mikutu ebunaayira abali ku kyoto abali mu Amerika abali e London babuloga mwenna abali eyo mujjukire nti guno omulimu buli omu alina okukola kyasobola. Do all you have, do what you can and do all you can. Kola kyosobola ate ekyo kyosobola kikole kyonna. Njagala obakakasa bwaba wakyaliwo alimu okukunakuna mu mutima gwe nga kyalimu okubuusabuusa njagala mujjukire ti omusajja tumugonzezza tumusobola era tugenda muwangula. Famire ya Yasin njagala kikakatiriza bannange nti tetuli mu byabufuzi wano tuli mu bya ddala. Tata wamwe bamutta busi n'abamuta mubamanyi ne president n'avaayo n'abayozayoza abalaba abawana emidaali. Okay? Naye kitammwe talifa togge. Basebe ne bannyabo njagala obeebaza olw'okuwaayo obudde buno okujja okungubagira n'okujjukira muganda waffe ne bannaffe abalala bonna newankubadde twogera ku Yasin yekka ne bannaffe bangi abayise mu mbeera eno. Baŋŋambye nti numerumemuko ne mu luzungu eri bannaffe abali e Bulaaya n'abo abatetegeera Luganda.